Imaamu ekibuuzo ekisooka omubuuzi agamba mutusomesa bulijjo namutuga nti eshariya ehalalisa obufumbo bw'abaagattibwa mu nkola etali ya busiraamu ayagattirwa mu kkanisa singa baba basiramuse. Ate sheekh bwe baba baagattibwa musamize sinakindi mu ssabo ne bagoberera emitendera gy'okuwasa bwe basiramu mu kabombi basigala era bali halaali. Basigala bali kubanga ebiseera ebisinga lwaki okuwoowa kuli wakukkiriza eno mu busiraamu olw'ensonga nti bw'ogenda okwetegereza ebigendererwa bye bimu. Ekisooka abazadde bakusiima gwe omwami simanyi nnyo nzikiriza okubaawo wabaawo okusiima okw'abazadde eri omwami azze okuwasa muwala ate ng'ewaffe eno kikulu. Ekyokubiri ne bali nabo babaawo okusiimagana kw'abagole bombi nga bafumbiriganwa. Kino kyo kikulu. Ekyokusatu babaawo bajuliza bagenda ojjulira omukolo guno nti gwakolebwa era nsuula bagenda mu masinzizo gaabwe ne batuuza ensi n'ensi. Ekyokusatu omukulembeze w'eddiini eyo gye baba balimu yeetaba mu mikolo gyabwe agiruŋŋamye era nsuula bwe kiba era ne wabeerawo omutemu ogusasula omugole. Kati olw'okuba nti ebigendererwa shariya bye yatunulira mu kuwoowa bigenda ne bifaanagana katulaba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Olowooza Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taata we babawoowa mu mateeka g'Obusiraamu? Si kyangu. Kakati mwana wa bwenzi toyinza kimwogerako. Baasi Amina ne Budala babawoowa mu mpowa yaabwe gye baali basoma. Era Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwana wa halal ibn halal, mwana wa halal olw'ensonga nti baali babawoera mu ddiini yaabwe gye baali basomeramu tebasinkana businkanyi mu kinaabiro ne ku lubalaza obatwala tugende. Kati obalaba okuwoowa okutukuyisa olw'ensonga nti ebigendero ebisinga bifaanagana era percentage kumpi 99% bye bimu. Omukolo gubaako byonna ebyandibadde ku mukolo eno omusiraamu. Y'ensonga kye tubaddamu. Ndowooza kikuwadde ebbanja atulabira atuwuliriza bino Imam by'owulira ayogera si ndaba ye. Oli ajja kugamba nti nga simatidde. Si byakumatira kuba nono si ndaba ye. Si byaffe. Bitabo eddiini tugisome olw'eneetwanguyira insha Allahu tabaraka wa taala.